يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين أحمده سبحانه وأشكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابته أجمعين. إخوة الكرام، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. Abooluganda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matendo gonna amalungi amajjuvu agatali mbukendeevu bonna lubeerera gatendebwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza ow'ekitiibwa Allah okubanga akyatuwadde obulamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tumulaajanira asse ebyengera bye n'emirembe gye ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nabwekyo baganda nga b'ebitiibwa, أسأل الله الكريم سواء الله ويجتيوا رب العرش العظيم نني عرش يجتيوا أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أبيرنا منا أبالك سبورت إسلام بريوم جاسينزيرا سواء الله سبحانه وتعالى أبيرنا مسونغا زمwe mubulamu bwensi wetuwangaliramu wal akhirah n'obulamu bw'enkomerero wa ayyajalaka mubarakan aynama kunta. So Allah subhanahu wa ta'ala akufule wa mukisa wonna wobeera. So Allah subhanahu wa ta'ala akufule wa mukisa wonna wobeera muganda wange ow'ekitiibwa. Wa idha btuliya sabala. So Allah subhanahu wa ta'ala akuteeke mu baddu baba agezesezza n'ekintu kyonna ne bagumiikiriza. Era so Allah subhanahu wa ta'ala akuteeke mu baddu idha utiya shakara, baba wadde ekintu kyonna Allah ne babeera nga bamwebaza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa akusse mu baddu idha adnaba staghfara, ababa bakoze ezambi lyonna ne bayingiza mu mutima gwabwe nti basobezza ne babeera nga beegayirira Allah. Songa ezo ssatu zenkoonyeeko ye unwanu saada, mwe mweyolekera essanyu. Yenna ayagala okubeera nga musanyufu olisanga mu bintu ebyo bisatu: kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ekintu kyonna n'obeera nga omwebaza. Kiki ekisooka? Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga okoze ezambi lyonna n'obeera nga omwenenyereza. N'ekifembayo kwe kuba nga Allah subhanahu wa ta'ala akugezesa n'obeera nga ogumiikiriza. Kitugenda okutunulako olwaleero insha Allahu ta'ala, tugenda kutunula ku kiyitibwa Obusiraamu. Siraamu kintu kinene nnyo, Siraamu kintu kigazi nnyo. Sere bisinga abantu abasinga obungi bakola ebikolwa nga babikoze nga bo abasiraamu, ate abantu ne babeera nga babizza nti biva mu Busiraamu. Bigambo bibiri biringa ebifaanagana naye nga byanjawulo. Kigambo ekisooka be basiraamu. Basiraamu kirala n'Obusiraamu kintu kirala. Olwayo tugenda kutunula ku kiyitibwa Obusiraamu insha Allahu ta'ala. Obusiraamu kitegeeza huwa istislaamu lillah bitawhid, ye muntu okubanga yeewaayo yenna eri Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga kyakulembeza mu kwewaayo kwe kwawula Allah. Kati abantu abasinga obungi bamanyi nti ekiyitibwa Obusiraamu ye muntu okuyingira mu swala kasita osaala. Abantu abasinga obungi bamanyi nti Obusiraamu bweyolekera mu muzikiti. Abantu abasinga obungi bamanyi nti Obusiraamu bweyolekera mu kusiiba, Obusiraamu bweyolekera mu hijja, Obusiraamu bweyolekera mu zaka. Ezo zonna mpagi ezibeera nga zibeerawo ne zinyweza Obusiraamu. N'ekiyitibwa Obusiraamu huwa istislaamu lillah bitawhid, ye muntu okwekwata yenna ne yeewaayo eri Allah nga kyakulembeza kumwawula. Wal inkiyadu lahu bittaa'a, n'okuba ng'ogobereza kwawula Allah ng'ogoberezaako okumugondera byonna bye yassa. Wa bara'atu mina shiriki, n'obeera nga weesambira ddala n'okwewala shiriki. Wal mushrikina, n'abakola shiriki. Kyenjagala tukoneko kigenda kubanga kitambulira huwa istislaamu lillah.
omuntu okwewaayo yenna nga yeewaddeyo eri Allah. Kinjagala tukone ku lwaliro insha Allahu taala, kubanga abasinga obungi balowooza nti obusiraamu bukoma ku swala, siraamu bukoma ku kusiiba, siraamu bukoma mu hijja. Ezo mpagi ezikwatirira obusiraamu, naye nga obusiraamu mutakamiru lilhaya, kyekintu ekimalayo obulamu bw'omuntu bwonna. Kakube kutambulako obusiraamu bwakuyigiriza omuntu oyasiramuse oteekeddwa okuba ng'otambula mu ntambula eraga nti eyawukana naye ayatannaba kusiramuka. Allah n'atugamba nti wala tamushi fil ardi maraha, totambula mu nsi ng'ogenda obawunsinga. Siraamu bwatugaana, kubanga newo n'atambula ng'omenyeka n'okola otya, innaka lan takhlika al arda, togenda kubomola ttaka, walan talbuluga al jibala tuula, era togenda kwenkana nsozi. Kati obusiraamu kintu kigazi ekyetaaga buli muntu yenna abeere nga akiyingiza mu bulamu bwe, atambule nga buli kyagenda okukola akakasiza ddala nti kiri mu ambuleera ya busiraamu. Olw'ensonga obusiraamu tukirabe nti huwa istisiraamu lillah, ye muntu okwekwata ne yeewaayo yenna eri Allah. Tukiraba nti muntu kasaba yekwata ne weewaayo eri Allah, oteekeddwa buli kyogenda okukola okubuuza Allah nti wano oyagala nkole ntya, nga gwe omusiraamu nga tonnakola lubereberye, nga tonnakola mulimu, osookeddwa okuba nga weebuuza kweyo Allah gwe weewaddeyo gy'ali, obeere nga omubuuza Allah wano oyagala nkole ntya. Buli kyoba ogenda okukola sooka obuuze Allah. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ra'asul amuri, omutwe gw'ensonga zonna. Omutwe kintu kinene. Omubaka sallallahu alaihi wasallam okujjayo omutwe, kubanga omutwe kwe kuli amaaso, omutwe kwe kuli amatu, omutwe kwe kuli emimwa, kwe kuli ennyindo. Kati okutegeera ekintu kyonna olina kutegeera mutwe. Era singa batemako omuntu omutwe ne bagukweka ne bateekaawo ekiwuduwudu, kizibu okutegeera nti ono fulani gundi oba ono fulani gundi. Naye singa omuntu olaba mutwe gwe omanya nti ono Abdullah, ono gundi, ono gundi. Kati omutwe gw'ensonga zonna, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al islam gwe mutwe gw'ensonga busiraamu. Kitegeeza nti oteekeddwa okuba omwegendereza ku buli kyogenda okukola, kibeere nga kiri wansi wa ambuleera ya busiraamu. Kyobola nti obusiraamu kintu nga wegambye nti kintu kigazi. Obusiraamu kintu kigazi nnyo, era obusiraamu tujja butunulira nga la yazid, olw'okuba nti bugazi bubuna tebulina we bulinnyira. Nti alwaliro obusiraamu bw'omuntu bulinnye, wala yankusu, era tebukka. So nga ate obukkiriza tubulaba nga bo Allah wali batusobozesezza mu maaso eyo tunula ku kiyitibwa obukkiriza, tujja kukiraba nti ate bwo bulinnya ne bubeera nga bukka. So ate obusiraamu bubeera ku leva emu. Aimma al islam ateekeddwa kuba nga oli mu busiraamu munda olw'okuba nti bugazi, aimma okuba nga oli wabweru waabwo. Kati nno obwo bwe busiraamu, kintu kigazi nnyo ekiyitibwa obusiraamu. Kyobola nti toteekeddwa kukola mulimo gwonna olw'okuba nti obusiraamu buteekeddwa okuba nga bugazi nga kiri wabweru wa busiraamu. Buli kyoba genda okukola kirina okuba nga kiri wansi wa ambuleera. Mbaka gye yatugamba nti ra'asul amuri, gwe mutwe gw'ensonga zonna. Toteekeddwa kufunayo kyansi yonna gy'oyinza kugamba nti obusiraamu bwange kati mbukwese, kati kambwolese, kubanga obusiraamu ye ra'asul amuri. Buli lw'obukweka oba oli wabweru waabwo. Kitegeeza oteekeddwa okwolesa obusiraamu buli onna w'oba ogenda okubeera mu mpangaalayo. Obusiraamu ne butandika okuba nga bukulamulako gwe kennyini mu makaago. Nga kutunuulira nsi mw'oli nteramuza busiraamu, sooka gwe kennyini mu makaago kakase nti kati kituufu ddala obusiraamu wane wange bwe bulamula. Gwe bulamuze nga gwe wakaawo, mu ntambulayo, mu nnyambalayo yambala ng'obusiraamu bwe bulagira, mu ndyayo lya ng'obusiraamu bwe bulagira, kubanga obusiraamu kintu kigazi. Tukirabe nti ra'asul amuri, gwe mutwe gw'ensonga. Era ekigenda okukulaga yenna anaatuuka mu maaso ga Allah ng'azze n'emirimu nga giringa amthala aljibali tihama, nga giringa olusozi. Bantu bagenda kujjayo mu kiyama ng'azze n'emirimu, yakola hijja, yasiiba, yasaala, nga yakola buli mulimo gwonna gw'olaba nti gwa bbeeyi. Era ng'emirimu gye obungi bwagyo giringa olaba olusozi. Mbaka yagamba nti tihama, naye emirimu egyo faja'alaha Allahu haba'an manthura, Allah agenda kubanga wonaakwata essanja n'olikumamu akabiriiti, amakulu gigenda kufuumuuka nga tegizitowa. Sabaani wamala okuwulira ebigambo ebyo yaga nti ya Rasulallah sifuhum lana, abantu abo batubuulire ku bitendo byabwe abagenda okujja n'emirimu nga giringa amthala aljibali tihama, naye batuuke maaso ga Allah nga basangawo nga haba'an manthura, nga giringa wonaakwata essanja n'olikumamu akabiriiti. Batubuulireko tubategeere. alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu, tuyinza okuba nga tuwangaalira mu bantu abagenda okujja n'emirimu egiringa ensozi naye nga tetumanyi.
mpaka yamugamba nti amma innahum aqwamun, yamugamba nti bantu nga mmwe, baganda bammwe, min jiridatikum, muwangaala nabo, lakinnahum aqwamun, naye abantu abo ekibaawula okubanga bagenda kujja n'emirimu nga mingi batuke maaso ga Allah agifuule nga essanja erikumiddwako omuliro. Yagamba nti idha khalau bimaharimillah intahikuha, kasita beeyawula mu bantu bebadde booleseza obusiraamu bwabwe, bakola ebyo ebibi wabweru w'obusiraamu, ne babeera ng'emirimu gyabwe bagikoze nga basinziira wabweru wa busiraamu. Tukiraba nti abantu bangi mu mulembe gwaffe guno gwe tulimu bakola emirimu gyabwe nga mirungi ne bagiwunda, era nga buli amulabaga nti omusajja awangudde, naye ng'emirimu gy'akola agikola asinziira ava wabweru wa busiraamu. So Allah subhanahu wa ta'ala atutaase tubeere nga tuteeka mu baddu abakola emirimu nga bwe bateekeddwa okukola emirimu gikolebwa abasiraamu. Abaisho baganda bange ab'ebitiibwa mbakubiriza, buli muntu twala obudde otandike okutunuulira obusiraamu bwo buno. Obusiraamu si mannya tikiwedde, kubanga abantu bangi nadda'i al-Islam, buli muntu tweyita basiraamu. Olw'ensonga ojja kusanga erinnya lyo nga gwe Muhammad, gwe Abdullah, gwe fulani, gwani, ogambe nti era otandika okukuba ebifaananyi ogambe nti taata wange musiraamu, jjajja wange musiraamu, ogende okulaba nga obusiraamu bwatandikira na obusibuka wammwe, ekyo kikubeeza mu busiraamu. Nakyo kyembakubiza baganda nga ebitiibwa nga mmaliriza ebigambo byange, bwe busiraamu buno okubutunuulira nga kintu kinene mu bulamu bwo. Teriyo kya bbeeyi kyogenda kusanga mu nsi nga kiri waggulu wa busiraamu. Allah gwabawadde obusiraamu, kyobola nti singa otuuka mu maaso ga Allah ng'otuuseewo na busiraamu bwokka fakad faz. Tubula tuga nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza aga otuuka mu maaso gange nga mugenda kuwona, temutuukibwangako okufa illa wa antum muslimun. Kitegeeza nti obusiraamu kintu kya bbeeyi nnyo 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 nnyo. Nabwekyo baganda nga bitiibwa nga mmaliriza, sawa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya waliya al-islam wa ahlihi masikina ala al-islam hatta nalqaka alayya. Nabwekyo baganda nga bitiibwa tujja kutandikirawo insha Allah ta'ala, wanabanga obwekitiibwa Allah kyatuwaddeyo obuwangazi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mwekumire ku support Islam, ebirungi ebikyagiriko bikyajja. So Allah subhanahu wa ta'ala fenna nze naawe abeerenga atuteeka mu baddu abagenda okumusinkana nga tuli basiraamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا